Tubalamusiza ze bampita delivered Judio okuva mu B2C. Bobby Lash Soldier okuva mu B2C. Nange wano Mr. Lake okuva mu B2C. Yeah man. Tubadde tuli ku press conference eya B2C live in concert 2022 ennaku z'omwezi nga 19 August. So tubadde tuwulira abantu biki bye tugenda okukola era nga tubagamba abawagizi baffe nti olunaku z'omwezi nga 19 August ku Freedom City tugenda kwolesa biki B2C byosobola okukola oba tugenda kubalaga ebintu B2C gyevudde ne weetuuse olunaku olwo lwennyini nyini. Muri tule okutandika promotinga ekikulu kya 19 August already kuingira mwezi nziri ennaku z'omwezi 18 leero tujja tubuzaayo omwezi gumu tula event omwezi gumu gumala buli muntu okweteekateeka okwetegeka abadde alina programs endala okuzialininga bulungi but still leero tutandise launch ne tumaze emyezi ng'esatu oba ebiri kitundu nga tunnyonnyola abantu billboards zayambuka dda just kino eno kyaleero tuzze okulaunchinga press conference eno eya media main sponsors for the event but nga bomanyi tubale tulanga bulijjo tubale tubategeeza just tuzeeyongera kubajjukiza na kwongeramu bbugumu abantu bategeere what exactly is going on. Bitandise okusala abayimbi oba concerts okusala abayimbi Daina mwete mutiddeemu mbuno come that day since mwinako no ekivuga ekirala ekyamukulu wamu something may go wrong. Ekisookera ddala singa buli yali eriwo ebintu bye twandibadde tetukyakola kati twala baabikola ne bigaana abamu bazadde abaana ne bafa wandigaanye sigenda kuddamu kuzaala oba walala oli bw'asula enjala gamba yembeerera ki mu nsi kannette bingi naye tuli mu nsi erimu challenges obviously ate ensonga za njawulo lwaki events z'abantu abamu zikola ki zisala naye ffe ensonga lwaki tuyita abawagizi baffe n'obajjukiza ssaawa zino tutayagala ekyo tutwagala ezo tusale so tubaaniriza abawagizi baffe mujje ddala ku lunaku olwo tuwagire B2C sente giri abagambye the economy naffe twakitegeera nti eri nafumu ne tusalira ddala ku sente concert si ya bbeeyi nnyo buli omu asobola okwaffordinga olunaku olwo ajje tukole then ku kya muganda waffe Juliana twabannyonnyola abatuze tubannyonnyola nti tetulina buzibu bwonna tumanyi nti buli omu asobola okukola ebibye ne biba successful. Yes. Tujja kuba ku kyaffe tetujja kusobola agendayo tujja ba ku kyaffe ati kigenda kisoboka sebo. Okay, twogere kyanjawulo ki B2C kuno kimuleese because I've seen so many people just come perform say live kyanjawulo ki omuwagizi wo ali eyo kyaba asuubira kujja omulundi ebiseera ebisinga B2C weba egenda okukola ekintu ebiseera ebisinga beeyagala nnyo surprise but kambaweeko hint about what we are doing on that very day. B2C this time around esazeewo okusembeza aba artists nga ba B2C mubategeere bavaawa babadde balyaki bazadde baabwe be baani babeera n'abaani bakuze n'abaani bassociatinga n'abaani bavaawa bazaalibwawa so ebyo ebintu byonna this time around mu concert eno tubi packages omulundi gumu tujje tubibawe kwolwo olunaku byonna mugenda bisangawo kitegeeza ako kahiti kamu kemba waddeko n'ebirala bingi ebigenda okubeerawo. Twogere ku oyogedde ku kya surprise egenda okubeerawo. We expect surprise artists since we've seen you do collabos all over Africa. Ekyo ekyamazima saagala gamba nti nyingireyo eyo naye let that be a surprise on that day because sisobola kukigamba eba tekyali surprise eba tekyali surprise so basuubire ebintu ebyenjawulo on that day nti bagenda kulaba ebintu bye batalabangako so music bwe tugenda okukola olunaku olwo. We've seen you do more collabos from neighboring country that is Rwanda. Okusingira ddala and we think that the media according to research most of your audience part of your audience coming up 50-70 it's in Rwanda.
how are you going to accommodate abantu bano ab'e Rwanda osalamu n'obajja ku show yammwe because 6 concerts emukoze tulabeko nga waliwo ensalo ogamba mu tugenda kukolako ekigali ab'ekigali kyemmanyi kyangu nnyo okutuuka e Kampala okuva ekigali otuuka wano kyangu nnyo akyemmanyi era abawagizi abanaasobola okujja bajja kujja but n'ekigali tulinayo concert ab'ekigali bo bakimanyi so egenda kubeerayo ne apparently tubaye twagala concentratinga nnyo ku ze Uganda nga tetunayogerako yawa ya kigali kuba ab'ekigali bakimanyi tugenda kubeerayo ennaku z'omwezi 19 mbajjukiza Freedom City omutwalo gumu emitwalo 3 n'akakadde oba ozigula ku Jumia ogifuna ku 9 ordinary ogifuna ku 2 eya VIP n'emitwalo 98 eya table so wogena ku Jumia essaawa zino ticket ogifuna n'ogitereka n'olinda olunaku ogulira girlfriend wo ogulira mama wo ogulira abaana bo ogulira ex nga tebagala kumanya nga muntu nga twagala amanye ne future nso mugulira mugamba nkuyemu ka ticket olunaku olwo mbadde njagala bajje balabe abanatu engeri gye luli olunaku olw'embaga the main thing for that concert by the way is okumanya getting to know yes us so much so you never know ate get to know about me definitely bijirako ebyo na abagamba mbu ate nyina abaana 10 mujabala abagamba onaye n'abaana 2 mujabala byonna mujabira abakyala kwolu. On that very moment, yes there were allegations all over social media about the MCs of the event. Ngani omutesti okay yes nyagala kale gobo kidamu ngatika mbwa muno Daina Nabatanzi she's the official MC I think I don't allegations no about those ozulira because I know on social media clarifying ku kino about being an MC. First of all, she's a good MC. You never know, she would ain't part of the MCs. However, zenga artist sina manyi ga mulimu na yenga promoter ne producer wa event one of the abali shortlisted abayinza okubeera baba MCs so sawa zino so confirming because sina manya yet naye wanabeera ze ajavaya bagamba ajavaya wandiyagadde omanyi ebye Uganda biri mu connection ngakwe omuntu wandiyagadde MC w'ekikulu badde kise ntegeere ngabwe nkugambye ffe ngabwe nkugambye nti MC mulungi obviously waba MC kinako buzibu nandiyagadde era abeere MC ngeri gyali nti MC mulungi bakwandi ba MC abalala bangi abalungi so baba bamukebedde nga yasinze ajja kubeera omuterayo omukono nsobola omuterawo omukono wakole kubanga MC gambye muterayo omukono kale tunamaliriza ekyakye twagala okwogerako is B2C you've grown into this industry to become a brand and there are so many allegations about your investments as youths inspiring abavubuka babo to clarify ku zino ensonga za investments for example where for example rentals muzimba are you guys doing ebintu ebyo byammwe oba just allegations allegations era nga biziri allegations naye tewali kintu kiri mmanya ga B2C nga kya muntu mulala cha B2C is a registered company which is limited teri owned by any other person apart from B2C so buli kyolaba nga kya B2C abagizi baffe batukoze bulungi tuwagira gye tugenda yonna batuwadde kasente ate bandyagadde akasente ako kalaba nga tulina tukateeka so tubeebaza nnyo onokutuwagira so mujje mutuwagire ennaku z'omwezi nga 19 mutambula nnyo ekiro era wavuddeyo nga wavuddemu for now ngabe mundaba ndi bulungi ndi okay but nafuna obuzibu ndoza like 3 weeks 1 month ago I think nagwa mbabbi aba military nabambadde uniform bali bakola roadblock somewhere generalist subira ewaka kumpi newaka manzira waka nembagwamu ne banyimiriza bantunuzaamu emmundu ne batwala bwe kinali nnyina ne nebaza mukama nti obulamu nabusigaza tebankosa tebankuba tebalina kye bakola kyonna batwala butwazi bintu era nange nga Mr. Leo omuyimbi nkuutira abawagizi bange bongere okubeera conscious mu kiro nga batambula
bw'osanga buli roadblock tolowooza nti eri safe, is a safe one. Bw'oba osobola okugyewala gyewale, bw'oba osobola obutatambula kiro totambula, kuuma obulamu bwo nga buli safe. mugenda kikola mukyanga abayimbi ennaku zo ne kapale naye ya survivors omutema ebijambiya mugenda kikola mukyanga abayimbi kuba mirimu gyamwe gya kiro babitusi mugenda kikola mukyalo kireka waliwo ekkakola lwanno baali ludda wabbo. Ekikulu tulina okuyiiya engeri gye tuyinza osurvivinga era ne mu mbeera esingayo bikwafe tuyimba kiro nga bwegambye era ne kolo twali tuva kukola lwakuba twali mmotoka za njawulo nze nali late like 20 minutes era we nagwira mbabbi naye ekituufu tulina kwekuuma mu muliro kwekumaakuma n'okukunga abantu bongere okwekuuma ne gavumenti yaffe eveeyo etuyambeko ebintu ebiringa ebyo tetubinaako nnyo maanyi omuntu alina emmundu aba wankizo oba aba alina amaanyi over your life you never know but tusaba mukama ayongere okutukuuma nga bannabitone tusobole ate munaye okubeerawo. Ennaku z'omwezi nga 19 August emirango gigulwawo essaawa 10 zennyini. Jangu ne mutabani wo, jangu ne muganda wo, jangu ne girlfriend wo, jangu ne boyfriend wo, jangu ne mami, jangu ne daddy show eri tesosola myaka teimu kwesitala konnaza. Yeah, so tubaniriza nnyo abawagizi baffe mwenna gye muli bambi temutuswaza mukole nga bulijjo bwe mukola ate musingewo mukikozese kajanja mu ngeri ng'eyo mukisusse twongera okubeebaza nti mwewale ebbanga lyonna lyonna lye mutuwagidde mutubeeredde munyonyonyonyonyonyo. Thank you so much. Ate this time around twongera okubakoowoola yonna yonna gye muli bannaffe batuyita ba B2C soldiers tuli basajja bayimbi tubasaba mu bwetowaze nga 19 mujje mutuwagire bambi. Tulina ebintu birungi bye tubategekedde tetwagala kubeerawo nga tetulina gwe tubigenda biwa mujje tubibawe. So on that day mujje nga mwetegese namwe mujje nga munyumye nga naffe wetubeetegekedde obbanyumira. Mujje nga mukubye amasuuti gammwe mujje nga mukubye obuvaazi bwammwe n'obukete okitegedde yaman kola olunaku kigenda kubeera fire. Akasembayo kokka ku bawagizi baffe abali e Bulaaya abali ebweru w'eggwanga ekyangu nnyo katwakyanguyiza nnyo osogulira anti waali e Uganda osogulira muntu yenna ali e Uganda ticket okujja mu B2C nga tetunnabatuuka ku lunaku olwo. Luli obadde ogamba nze ndi Bulaaya sijja sobola kola ki kubeerawo naye kati ticket osogimugulira n'otagamba nti agenda kubbawo n'omuweereza ssente kati ogigula wali eri n'omugamba ticket gitwalire omuntu wenu. So let's come and we enjoy. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.